Ono yali gundi ezadde kumakya kati ekisoboka pate tebaagalako bantu bangi oba muganda oba mukwano gwo oba mukozi wo yakuwabidde ekyo kimanyi mbadde nkyali wano malu nankubira nangamba nti ngati waliwo eyawuma lulinda katono kuli eyawuma lwe eriwa twagenda naye era nze namukima bwentuukayo nemugamba njagala kukolako interview omwana nakolaki n'agaana nange obusungu ne bunkwata nenvuga nenkolaki nenkomawo nga ntute baganda ompulira wagenda kukisawo entebe nengenda paka eri gye basula omwana n'alyoka afa interview kakati nembasuubiza because omwana yagenda Masaka n'akomawo mangu ago n'addayo yamala ennaku oba 2-3 yaddayo oba Saudi Arabia yazzeeyo bennaku 2-3 emabega ate nali mbasuubiza nembagamba ngenda nga baagala kunneewolako obusente nembagamba ngenda bafunirayo okwoti akasente naye nga bw'omanyi guno omwezi Disemba guno si mwangu kituufu kati omukazi nga oyo nakalanza ankubira nnyo amasimu kati natuuka ekiseera neŋŋamba owaayo nesimu y'omukazi kankole kanjesonyi kanjira nga buli saa kuba amasimu kino ekizibu ate bano bammanja ate abammanja bagenda kunsiba ate wakiri wandifunidde neziruka neva mu ggwanga bekama netabanga bintabula nga ntadde ku pressure nga nze ekisa omugugu ogw'omuwola sente zonna ate nange nga sirina kwensinziira okuwola omuntu obukadde obusukka mu 6-7 kasente nyingi okutege osinziira ku kyokuwola omuntu sente bwezi kakati mukama wange jjo nga nkubira essimu nga ŋŋamba kakati mbadde nga nkubira amasimu nga tebakwata nga tokwata biki wansuubiza okunnyamba mwene Gerard wansuubiza okunnyamba bagenda kunsiba kati oyagala ngukolere ki maama nze zagenda okusiba kakati sente wansuubiza sente konze sente zaabula kakati bwoba wakiri wandikoze ki wandiŋŋambye nenjiya amagezi amalala nga bukyali konze ng'omuntu omukulu era obakubira omuntu era obeerako nekyoyiiya naye kati kale ogira oyiiya agamba olwokusatu bagenda kunsiba emugamba saawa zino wendi siinawo ggezi lindamu siinawo ggezi lindamu kankubuulira omukazi kye yakoze kati gyali neewunyiza ensi ate yakoze eki yagenze ku ofiisi esimanyiza saidi ompulira yawaabidde nze n'awaabira ggwe n'awaabira ne Mariam Tinatini tutya ati oyimirira Tinatine yagaana omusasula ate kama Katonda wange bagenda musiba ate oli yalina sente ze singa tetwayigira mu nsonga ezo singa zaggwa dda biki imagine yagenze kuba saidi ali n'atuwaabira ate nga twamuyamba n'afunako obukadde 3.5 ogambye yagenze n'awaaba era n'agenda ne mu mawulire nze kati babinsindikidde busindikizi wano lirudda wa nanze ndi embeera eno wakiso kinaba kuvaayo nkyayinako emmaliriza eno sinaba kuva biki newunyiza ensi sogoli gwegundi yatuwaabidde ate nze nkugambye era nga omukubirako omubuuzi kati ali ludda wa ndowooza ali wuwe era nze babinsindikidde busindikiza wano ku mawulire ng'ali eri ku simanyi oba CID eri quarters biki ng'agenze kuwaba bamugambye ebintu baba yasooka agiteeke ku mpapula twateesa bwe tuti twateesa nti bakuwaddeko miliyoni 3.5 endala abantu bagenda kuddamu basonde tetwateekawo pulogulaamu nti basonda nkya
Tibasonda ku Lwakutaano. Tewannabana kuyita wadde mwezi. Tiwanana kuyita omwezi kisalina wiikisi ate tewali bbanga ligamba nti bagenda zisonda olwaleero okenkya ozifuna ogenderewo mangu kubanga ne bali abasonda ziri 3 bali bantu ba bulijjo bafaani ba Mariamu akati nezino bajja kusonda naye mu kusonda kwate okufuna ekirala ekyo kyangu totya ekyo kyangu solo kyo naye kwe gamba okwonoona erinnya lya tasobola kukutiisa nedda kamala omukubira mbuulire ngenda kuddamu obulamu bugamba nti munnange kye bakoze bansindikidde ab'amawulire wano simanyi self jazz mbabuulire ne bantwala ne ku saidi edikota ekibuli mbu nakweyimirira osasula sente wasasulako sente ntono mbu tebakola ki naye titwazimalayo kati agenze kuba saidi n'awaabira nze n'awaabira ne Umaru mbu nakweyimirira ne sente notaziwa nimbagamba nti oli omuwala talina sente kiwulidde era baali bagambye abasonda ziri era bajja kuddamu bakole ki basonde zino era wangi njogeddeko ne Umaru njogeddeko naye naŋŋamba nti ewo tujja kujja Friday naye nga ayagala kubivaamu kubanga omuwala amuswazizza nnyo amuyisa omuyaaye amuyisa omubibbi biki ate nga ne weeks 3 tezinaba baleete kooti tugende mu kooti soke ekitegedde kati naye nze mbagambye abawagizi mbagambye oba basonda n'endala bazisonde kubanga ziri tebamanyi gye zaava nezino zisobola okulabika ne zikola ki ne zivaayo kitegeera tugende mu kooti tetujja kukkiriza bya kooti saagala abantu byadde mu bya kooti kusumbubwa kudde eno nedda oli omuwala naye oba yabadde kisimanyi nakumanya kimanyi kyeyaba yakibadda mpaka yakibadda naye mbu naye bamubanja simanyi yali alina abantu beyawo simanyi oba bayita bakadaama babe bakadaama be baani mba naye bamubanja bakola batya mune talina waazijja Umaru amugambe mbu wiikisi 3 zikyali ntono yayagala sente mumukomera ddayo nkya kati ebyo byonna biri awo bwe bityo ye kyaliko kwonoona nze tugenda mumukkiriza kwonoona wabula twagala bannamawulire babikkakkanye ebintu ebyo biggwe kubanga wabulayo obukadde 3 n'ekitundu naye kati ng'oŋŋamba mbuno oyo muganda wange muganda we ebyensi bwe bityo bwe bibeera nawe tewazza musango owulira kankubye siggweko abanja oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo